Amannya agange nze Dr. Lubega nkolera wano ku Malcom. Kakati ekyaliwo olunaku olwo ndujjukira bulungi kuba nali nakatuuka ku mulimu ssaawa zaali zikunukkiriza mu 3 nga nakatuuka ku mulimu ne tuwulira amasasi agavuga ne tulowooza gali sayidi z'Ebukota awo ne tulowooza oba babbi oba waliyo abeekalakaasi. Wayita eddakiika nga 20 ne tuwulira boodi ezijja zikuba obugombe nga nnyingi. Nali ndi sayidi za mulyango awo ku reception nga nina byenkola, ngenda otunula emabega nengera omwami ajjudde omusaayi bamutadde ku booda. Kati nze saasooka nakumanya nti oba ye General, naye ngenda olabako ow'amagye emabega atudde ku booda. Of course it was an emergency by that time because wali toyinza kumanya amasasi bagamukubyewa era obulamu bwe buli butya kati. But what I remember, he was strong, crying about one thing, omwana wange kye yali asenga okwogera. Ne tumutwala mu procedure room yaffe gye twekebejjeza ababa bafunye obuzibu obw'ebiwundu, accident, masasi, bintu ebityo. Ne tutandika okwekebejja General. Of course with gunshot wounds, yali avuddemu omusaayi mungi, and our major aim was to stop that bleeding and to resuscitate him. Era General twamukolako bulungi because bamukubira essimu n'akubira personal doctor we ng'amugamba we need to evacuate you so fast. Personal General n'amugamba nti I think I'll be fine because I think these people are doing a great job, because kyembadde nti ekyokubleedinga bagenze bakikontrolinga. Era General twamala omukolako kuba omukono gwa left yali takyaguwulira era gwe gwali gusinga obleedinga ng'essasi muguyise. N'asaba essimu ye mukuumi we yali agiyina nga bamuyita Kali n'agimuwa. General n'agamba ayagala kukubira madaamu we waka, n'amukubira n'agamba mami omwana waffe bamusse. Yagamba the bad people kuba nali omulomu. Then the second person he talked to was he said I want to call General Narweso. Naye n'ayogera naye kati ffe kumu advisinga nti ekyamasimu yandibadde akola ki akyesonyiwa. Essimu ye n'agiwa omukuumi we n'amugamba whoever calls you be picking and you tell them where I am. So General yamala naffe eddakiika eziwera 5 abasirikale bangi awo ne bajja, naye kyetwakola kyetwali tulina okukola. Mbanjulira aba Kato Akram Construction abasangibwa e Nalukolongo ne ku namba z'essimu nga wozaba wansi. Mu mbeera nti goyina ekirooto ekizimba ekika ky'ennyumba yonna gy'oyagala bakuwa plan ey'ennyumba eyo, ate era basobola n'okugikuteekerateekera mu mbeera ey'okugizimba paka ng'ewedde bulungi nnyo nga bagiwadde designs ennungi. Ate wamu bazimba biodigester oba ziyite septic tanker ez'omulembe guno olw'ensonga nti tezirya space za ssente entono nnyo, miwendo gya kuteesa mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Balina WhatsApp namba yaabwe awo wansi nga wogiraba n'ennamba z'essimu ezo eza office. Kato Akram Construction bakwasizza mu by'okulaakulanya ssente zo mu by'okuzimba.